oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV. Atulaba sakona tugoberera mu mbeera yonna tuli ne Haji Nassantege Sebagala tuli mu maka ge tusinzira kukwata twogeramako ku nsonga ez'enjawulo eyakatwegattako ndowooza oli wakukola rewind kubanga ebisinga kubikwata ku byobufuzi bye n'ekibiina kya NUP tuba tubimaliriza newankubadde nga wakyaliwo ensonga endala zitulina okuba nga twogerako ezimu ku zo bibamu ku bantu abavuddeyo ne bakyogera nga kikole kojje ku gino emyaka yadde bingi olina wali wabiwandiika ne batabikolako ne bisigalayo naye bo bakakasa tojja kuwangula mu bano mulimu Tamale Mirungi agamba nti toli wa kuwangula mwami Tamale kati omubanja gana yemba oyo yafuzi towangulangako yagenda wesimbawo yafuna akalulu kamu akakeko kakokka kati omubanja gana bwati gundi atemba ngenda nabwa Tamale omuntu atenda kati yagenda yesimbe wabe kakutu yafuna akalulu kakokka kali atenga tenga tawana oyo Pegama ensi emugoberera lenga feria mbiyo. No. Wala feria. Economically about the feria. Mu byofuza about the feria. Dine akatu khadi omwana omwana. Oboleta abantu abogera nabo. Atolera Tamale. No. Era mukumwe mutu wada Tamale nze kunze. Siza. Mlabanga munakatebwa amawulire ne. Okay, kantu kayitiri bunyama. Gendo lebe jasula. Ojo koperinga nabala. Gendo lebe jasula. Namba maka ina maka buli ngudo olufulume ekikuga ina. Gendo maka gafana gatya. Mwenzo kwena maka 10 niga kufana gatya. Neba nayi Tamale lero bukyagira lero kuluno aji lero funyeyo ko aji nawe ndobozo. Ate go mutegeera no. Mumanyi bulungi. How? Yes. Ate tafuga madu how. Mumanyi bulungi. Kugambi agende kakutu yafuna kalwaka kiyateka muke kakokka ino ndeta ati yabo tabyogera nabyo ati kota anti yagera kiwagala bulire kanko ekyo okulabirako bonna koma wano okuva mu America Tamale nga ali mu munno mu papula yagamba byo dikula ate okomyewo n'abantu yampita byo dikula I prove him to solid dikula. Yes. I change the system. Yes. Kampala lingitwala twalina ababaka bokka abali mu Kampala opposition bali babiri bokka Lukyamuzi ne Lule twalina ababaka 9 abatu opposition no ababaka twabutulina ninzija nintwala ababaka 7 movement injirekera ababaka babiri tugenda kuvuganya kwa division twalina tebeza division zali 5 nimpangula nnya netwala gundi kidemu naye kati bano basinzira ku kyokugamba omuntu nti ddikula ku crowd gye mubeera nayo yebaluma no gamba omanyi wabawo omuntu nagambye nti bannabyakuza abasinga obungi tawusa kisenge olegedde wenagenda ningende balaga ti otasobola kugenda kitayisobola kugenda wala wonna abali awo ngeze embalala nga crowd gyenfunye nga mubyokoze eki njera okugamba nze muganda nzekka abana ningende kisolo nga sigenzira mu afudewo kisolo abantu bakongana nakati nze mvuwa ningenda ekaya manyiyo kulirayo yes ningenda yo nga sigenze na mulugwala na bali bakola ki nivuwa ningende kotido abantu bakola ki bakongana natera ajira bino byotugamba natwe twabirira tubisomyeko tubirabyeko tosa tulimba aje alagidde so n'olwekyo mbufuzi bukino ngamba Tamale those feria okay arera wembanjogera lumu mu mugambi tubiri ku debate katuli abantu aba babiri omu challenge ajja alina bine biri alitabya no sense ndokimulage kyekyo ati yabaje ku mafia ati mafia bogera yokaya yogera totwalanga muntu ayogera yekka inokuyanga buli wenda toyiza gamantu omuntu okuba sente okuba sente ziba kuba zina two side nitoyiza kuleta muntu omu nafuma mafia ababani kiregeza ye mafia kulamanyira bwo kujja wona wode mafia amaje ne kibagamba mu gundi mulogo wategero kya mulogo olugwino abatamanyi Tamale mu musanyuka mukubira mu ngalo musajja ayogera ne tulaba byayogera is no sense anyway biri abiri mugumu etuuse Haji
ebiseera ebisingawo begendereza ebyobufuzi naddala ebya gavumenti y'NRM buli tuba tutuuka mu kalulu nga kasembedde wabeerawo enkyukakyuka mu boogezi b'ebitongole ebisinga obaolyawo biri ku ennyo n'abantu tunuulira ekitongole kya SC Electoral Commission kyakyusakyusa mu bakungu mu kitongole ekyo tutunuulira Paulo Bukenya kati Muganda yayogerera kati yalinga omwogezi ow'ekitongole ekyo kati kusaawa eno tutunuulire n'okuba mu ngalo anti nkuleetera ninawe nkikuleetera tutunuulira omwogezi w'amagye ssaawa zino Brigadier Flavia Byekwasi netutunuulira ali mu ICT omukyala n'abakooba naye minisita tutunuulira ebitongole ng'ebyo bitunuuliddeko nnyo abantu ddala mu kaseera kano ak'ebyobufuzi lwaki bwe tuba tusemberera ebyobufuzi rada okulonda enkyukakyuka ebeerawo etera okujja naye nga baleeta nnyo mu Baganda abanyakole bagamba oba oyagala okutta omuddu muwa omuguga yetuge muwa omuguwa gwe tomutta naye gwe muwa omuddu gwawe okolaki neyetuga sooka okirambulula ensi ekitegeere ani tetubanga tuli mu kweteeka mugu lwaki babaleeta ku ssaawa eno kimbuuza and what is behind the curtain kimbuuza that's the point sooka olabetutoki beyamalirira oba babeera just the face nengalo kanku ekyo okulabirako ye president waffe vice president Mwami Sekandi ye vice president ali mu constitution yali abaddeko nga agamba nti yabadde yatuusizza olukiiko lw'abamagye command post naye nga ye vice president era president bw'abanga abaddeko ekintu kyonna kyonna gyalina okutekinga yalina okubeera ki yalina okuba commander in chief naye yali atuuzizaako n'owulira nti babakuba ebifaananyi nti olwaleero Mwami Sekandi vice president wa Uganda ali mu constitution ya Uganda alina obuvunaanyizibwa singa president abaako ekintu kyonna yeba president yeyakulembedde olukiiko lw'abakamanda so n'olwekyo okufa abalaba ebintu ekyo nkubaddeko nti kyakulabirako naye ate wali advisor nsonyi ekikuleeta oleeta omulimu guno eno gukuleetamu ate ero bikomyawo omanyi omutawaana wazze wano nojja ne kamera yo nyinza okugamba nti kamera ndowooza ogituniriza bubi nze nkuwadde bwe magezi kitegeeza nti ogenda gikyusa oba oli profession bweyawula ogitunuza that's the point so advisor nakino kanjigiriza abantu toba na buyinza naye gwe owa kirowoozo bw'aba akyagala nakitwala aba takyagala nakikola nakitwala tosobola kumpa mateeka ku kamera yange nino tunula bwete tunuddemu akati naye nga nkuwadde amagezi nekitegeeza nti akati gwe oba okuba kugambye ekyo kamera yo kati gikyusa mu Kampala gyogenda okulembera ekibuga ekikulu waliwo abali mu kulwanirira amasekkati ababaka mwe muli Stella Nyanzi abantu abamu bamutunuulira engeri gyaddamu ebintu bye n'engeri gyakwatamu ensonga ze ng'engeri y'okuba ate nga tematiza naddala mu myaka engeri gyayogeramu okozesa olulimi oba oli awo lwe bagamba nti luswazi waliwo wayinza okukola ekintu nga olaba ngaekintu ekyobuwemu agi Stella Nyanzi yali wano twafuna okwogera okwenjawulo gw'oli munnamawulire bw'ojja okumbuuza by'ombuuza ombuuza nga muki kubanga oyo profession olw'okuba munnamawulire Stella Nyanzi ayogera ku subject gy'asoma kyeyasoma nga lawyer yina bwe yalusibadde profession gundi ye n'agiteekawo ki nga bwe yankyagiteekawo talina mutawaana gonna gwakoze eki era singa kyali asobola ayogera ebintu bifaana bwetu singa bamusiba dda kyova osiŋŋaana bwe yali mu kooti yabuuza aleeta ekigambo kino kye nagamba gwantapita kyogere ki kyenalitegeeza era omusango bagusazaamu nga tasobola kukola ki kubanga yasoma ebyo bwakuwulira obulamu bwo n'enkulayo aba tena kyakoze eki kyasobezza kuba that's his profession. Nze ndowooza mu bantu abalina IQ eya waggulu mu Kampala toyinza okuandestimating nga Stella Nyanzi. Tugendako mu kibiina kya DP busaawe kibiina kyo kyakuli ku
emyaka 33 kibiina nga batugamba kiggwawo bino wabirengera kati ebibiina byabufuzi mu Afirika bikyali bito mu myaka ankwecho okulabirako ensi gye twagira ebyobufuzi twala Bungereza sijja kutwala mu bukakadde k'amyaka naye nga nkujje ku myaka kakaaga eyiise bwe batandika ebyobufuzi bayita modern politics babadde bakyuka okutuusa mu mbeera zaabwe babagenza nga bajja bakyusa ebibiina n'ebiranga bifa ne basigaza ebibiina ebyo bibiri naye nga biva mu mbeera y'abantu abakoze eki abaliwo. Labour Party kyekibiina ky'abakozi kubanga after the 16th revolution gye bayita industrial revolution abakozi batandika n'okuwamba batandikako n'obwogerezi olegedde ekyo bafuna nti akati tufunye ekibiina ekikoze ekinatwogerera ye Labour naye nga bavudde ebibiina bingi nnyo ebigezo bikola ki bikyuka mulimu ebyali ebyabayunaani ne mujja mubeeramu ebibiina ebyamadiini ne mubeeramu ebibiina ebyali ebyabakabaka olegedde enzo okulaga process weddeyo ekola ki ekyo etambula kakati n'abakozesa bannagagga nabo nabana ekibiina kyebayita conservative bebiina obaala ebikola ki ebibiri bikola ki ebiriyo naye nga ebibiina bibadde bikola ki bikyuka advantage bino ebibiina ebiriwo olwaleero Labour Party ne conservative bisobola okwenunula nga bisasulira sente zaabwe ez'abamemba baazo zirina omusingi ezikugamba nti oba nze wendi wasiriiwo bamemba basobola okuyimizaawo ki ekibiina ekyo ne conservative bwetyo ebibiina byaffe mu Afirika Gani yasobola okwefuga yefuga mu 54 bikyali bipya nnyo kyoba osiŋŋana nti Kwame Nkrumah yalina ekibiina ekyakulanga 95% kyonna kyakola kikyaggwawo bw'ogenda ekyakawunda kyawanguliranga 80% kyakola kikyaggwawo UPC kyakola kikyaggwawo DP toyinza mutaliza kubanga ebibiina ebyo bijja nga bizze ng'abantu DP ogenda okusinkana nga bagikola bennyininyini maalimu engeri y'eddiini kakati ojja okwesiŋŋana nti endowooza ekituuso kinene tekyasobola kukola ki kubeerawo abantu bakyalowooleza mu mbeera ekola ki efaana bwetyo UPC naye ni omusingi gwe yakola ki bwe yajjira naye yakola ki yaggwawo kakati oyinza kunenya DP tulwaki esaanawo kanko kikolabeko olwaliro movement singa Mwami Museveni avoddewo naye ejja kukola ki kubanga toyinza kwawula wakati wa movement na Museveni toyinza kwawula wakati wa Museveni na movement so n'olwekyo bikola ki lwakuba tebiina foundation gy'ogamba nti bamemba baakyo bafinansinga ekibiina ekyo omukulembeze abeera ku top ya finansinga ki ekibiina ekyo bw'abanga avuddewo amaanyi gonna gakola ki gaswala emiso era abantu ne bagenda buli omu nadde eri ebibiina byaffe gikola ki so toyinza kutaliza DP titeyinza kugwamu ki mu kizibu kyekola ki kyerimu bw'otunula lwaleero bamemba baani abayimirizaawo DP ekibiina nga tolina kiyinzimirizaawo then kifuuka nnagalaale buli omwaka ayogera kyakoze ki kubanga waliwo dde twagamba siggondiisa akagambo siggondiisa kasitanga gwe tosobola kundiisa toyinza kuyinza kuŋŋamba naye mba nkuliisa kati gawa kiri mwana ayinza gana gwe muzeeyi kusiggondiisa era mugamba fuluma era neteza kikola naye mba nze musobya nze Semaka era nze oganaga nti agwe sigwa okola ki akati yembeera yaki naye Semaka bwenvaamu bweki amaka gafuuka ki gye buvuddeko awo emabega tulina omwami Latif Ssebaggala yavaayo n'agamba nti ayagala kwesimbawo ku bwa Lord Mayor w'ekibuga Kampala kakati akaseera kayitawo katono nnyo awo n'agamba n'akuba enkyukira n'agamba nti ataddayo mu constituency yatya ggwe ng'omaze omugamba nti odda oba ekirungi nti efamire yaffe yesinza bannabyafuzi abangi mu ggwanga lino tulina Saida Bumba tulina Nabila Sempala tulina Latif Ssebaggala mulimu nze n'abalala bangi ate bano gye tulina twayinga ebyobufuzi nga tukyali baana bato era ntumanye ekyobufuzi kitegeeza ki yenjawulo gye tukola ki gye tulina
kankuyigirize n'abala muyige. Professor, doctor, baani ba business people babeera ku mukono gwaki kwa kkono. Ebyobufuzi ebibeera ku mukono gwaki. Oba tolina byabufuzi toyinza kubeera na bino byonna biggwawo. Oba olina byabufuzi yafuga dokita, yafuga professor, yafuga naggaga, yamu ekyokukola. Akati ffe enjawulo gye tulinamu tumanyi nti okusigaza ebyobugagga bwo oteekwa nga okuki omukono guno gwaki obwaddi. Enjawulo gye tukola ki gye tulina n'abalala. So n'olwekyo efaffe tutuula tumanya nti kino kikola bwe kiti kuba bonna bonna bwogambye bonna nze nabaleeta byaki nze mbadde tulina waabwe kwegamba erinnya litambula Ssebaggala. Akati olwaleero tulina abalala ndowooza balinganga Olufaruku ajja oba wamuliddeko China ate ye mutabani wange yetagenda kati ali foreign affair. Yes. Naye n'okumuyingiza ebyo byonna byaki lwakuba tulina hand eya right. Singa tulina ya left naye tasobola kukola ki olugendo. So gundi ekola ki ajja wano Makindye West gundi ono Faruku muto wange. Yes. Okay, nga njagala tuwunzike bwe tuti ekibiina ekya NUP kiri mu mbiranye n'ekya UPC. Akakofiira ako koyambadde ennaku entono ziyinza okukyuka nga ate kakyuse nga bakutaddeko kale endala. Bali bagamba bafuna kadi bafuna erangi yaabwe mu 1960 aba UPC. Kakati olutalo luli awo luvudde mu kulwanirira ani agenda mu bukulembeze. Saawa zino tuli mu kulwanirira kala emyo. Nze ndowooza si kikulu. Jjukira bulungi nti abamagye baga nti akamyufu langi yaabwe. Kakati kwonna magye banayine langi UPC nayine langi. Abamagye bali balwanira kakofiira engeri kakulamu. Ate kotya. Tugaine ngeri kewetawetamu kati kafaananya ddala akabali abalina ranka. Kakati ali kati kikyo tolina monopoly. Mateeka tolina monopoly. Ebigambo bibiri oba bisatu. President tokiinaako ki. Chairman tokiinaako ki. Monopoly. N'ebirala bingi. Olegedde. Nzinza okuba president w'abalya tuyinza nga matu lwaki oligwe president. Nyinza okuba Bob Wine bwaganze ndi president w'abageto tuyinza kimuggyako unless nga nkoseza president waki wa Uganda awo oba okola ki. Naye kala tuyinza kigamba n'ogamba nti ki UPC erina kala bbiri erina red ne blue. Eno red yokka tuyinza gana n'ogamba nti langi okujja okwongera abantu bagamba nti yesu katukoze nebukira mu kooti. Olegedde waliwo kampuni kibayita Java. Coffee Java. Abakenya babeeraga nti eyo yaffe. Naga no. Tuyinza gana n'ogamba nti kampuni ya Java yamu. Tulimu osobola okuzimba kumba Java. Yamu yali oba Java munagambye Coffee Java. Yes. Ayongerako kaka. Yes. Akali ka tuyinza gana n'ogamba ki. Java weekiri. Tusonga nga nti Java kati tuyinza gana Ssebaggala ti ayo monopoly yange. Ko batuuma ki Ssebaggala. Nakola bangi batuuma Ssebaggala. Era tubalinze mu kooti. Tubaina bakola ki? Tubaina babayita. Eyo ba weakness. Bagenda nti UPC tulina akaseera kazibu twali bamaanyi tuli kinagambye entuvaawo. Tukoma otya mu politiking. Batubulire nti akyo nafu twajja tuli. Kubanga UPC tugimanyi erina kye tuyita red and blue. Yes. Olegedde tuyinza gakati. Era ndaba ne kala era ya NUP gye erina ndabako white, ndabako blue. One navy blue, is it navy blue? Yeah, navy blue and red. It's just navy blue, not blue. Navy blue. Okay. Very blue. Yes. Very blue. Very blue. Aji. Ekibuga Kampala wakirekera nga kirina ekijjukizo ekisika abantu abasinga naddala abajja mu kibuga nti ansanga awo ku Kolokotawa oba onsanga. Mu kaseera kano we twogerera bino eno waliwo okusengula kwa Kolokotawa okuli awo. Bona dirawo mu kibuga Kampala kinaba kivudde. Ekirungi oyogedde nti kusengula. Mu nsi zonna basengula ebintu ebyo. Mpulira. Ne babiteeka awalala. Olwa development ekola ki? Kubanga mu kiseera ekyo ekyabeerawo kyali development etinakola ki kubeerawo. Ku lw'obulungi bwa development kanko ekyokulabirako bw'ogenda ku Gaddafi Mosque. Ekizimbe kyeba Captain Rugat kyali awo wennyini. Naye olw'okubanga baali baagala development egenda okubeerawo bakijjawo n'ekizimba
bakiteeka ki ekya Captain Lugard awola mu nsi yonna bakola ki Bakisiba. era kyo olaba nti babadde genda ku saa ya Queen bajegendeza buli katafaali bakajjako nga bakagendereza era njira okutegeeza sente zibagenda okukozesa mu kujjawo bujje kisinga esente zibakozesa mu kuzimba kubanga wano abakugu bateeka okukubala buli katafaali kafaana katya kirina kuddawo tenyini kenga bwe kibifaanana kibulaba nti twalese ennyondo kukuba bukubi bazze nesaawa bazimulula buli kimu kisumulula nga bwe kirina okubeera kijja okukola ki bana bafunye ekiseebwamu bajekizaawo kuba kijjukizo kinene nnyo kankukula nali meya w'e Kampala semitwe y'ekololo baali bagamba gitunde eŋŋaana kubanga abakulembeze abazungu abasinga obungi abaziika awo tufuna tourism y'amaanyi nnyo abazze okuva kulaba bajjajjaabwe ne bajjajjaabwe abazze okukola ki awo so n'olwekyo nti nebwebagamba nti bajjawo mbatwala awalala tekikyabanga kyekimu leka mubalekaawo badde mwagala okukola leka mukolera ki awalala kati wano kisigadde kyekimu kiruwa kino kyogamba nga ekyeri ekyokugijjawo n'okitwala eri nga kyogamba anti kyeŋŋambye nti bajja kgenda okiteeka ki awalala bagita education obweraliikirivu obuliwo nti oba byandigenda nga bya Shimoni bwe byali nikitaddira ddala bwe kityo Simoni lyali ssomero eno memory twawula ebintu erist lyali ssomero but this is a memory kyobudolaba Simoni baleta butesi doctor ne babisenda bano batutte time nga bagenda bakola ki kamu era buli omwana n'akasawo kakola ki ng'era akagenda akawandiikako olegenda so negitubadde awala wonna wonna genda e Roma genda ki ebyo ebijjukizo ebibakoze eki babikola bwe batyo yes atulaba n'atugoberera ku Bokati TV Haji nga tusiibula kuba kati boolina eri bannakampala kakati nkoma mu Kampala ebintu biringanga bina ekimu nagambye nti twatuzimba betuyita ba middle class naye bonna bw'otunula bodaboda bali mu kuyanga buli omu bagamba mudde wano mudde wali talina kuyingira temunakola kino kifaananga ebyo abatembeeyi temulina kyakukola nakifaananga ebyo nagambye nagenda nifuna miliyoni 14 eza dola kuzimba butale otuba omukaaga nali mmanyi nti obwendege tajja bubeeramu atunda ebyanga tajja kubibeeramu atunda emyanya tajja kukola kikubeeramu leka tuzimbe obutale obwo batufunye sente mu bbanga eggwanvu tukkirize bano abadde abantu kalugambe nga abalina abadde bapangisa owa sudiiti leka bajje bapangisa emizigo egyo ku bbeeyi ensaamusaamu osasula erisinyi mitwa miliyoni 2 tujja kusasuza ku muzigo gwaffe oba edduuka lyaffe kumutwala meka 5 tutandika kyetuyita balance egamba nti kyetugamba nti demand and supply ekendeere ku saidi eri katowulira abantu batugalidde amaduuka nakinaki singa waliwo amaduuka ago twazima twagambala gonna abantu abo balabadde okola ki bagenda mu miduuka ago naye nga tubabonaabona ate ku bbeeyi ki ennungi lwaki bano baseera kubanga bewola sente nga za kamasho bewola sente batakoze kola ki so n'olwekyo nti ekyo lwaki naleta sente ezo naye kati olwaleero nkomyewo ne system empya kinjala okuyambirako abantu nga ndeese kituyita China Rising Kampala China Rising Kampala ona kikwetagisa kuba na ddiiro lyo na feezeeki omwoyo amasanyalaze wikizi bonabona apangisa bebalina ogjemu emmeeza eno tuteekemu factory okola obutambaala naye nga obukolera ki bukolera awo tofune kituyita middle class ekyo tukola ebintu ebifaana bwe bintu si butambaala bwokka butambaala sokisi masaati nebifaananga ebyo kubanga covid eno etuyigiriza ebintu bingi ababadde balina cheap labor China bakyasobola kuba nayo kati tulina okuba cheap labor leka tutwale ebintu ebibadde bakola tubenga tukola okutwala maketi eri tulina bino zonna babadde zikola China leka tanakoze zikolera ki ozikolera wano akati yo kyendese China Rising Kampala kyenjogerako nkikakasa kubanga nina myaka 10 egiyise nalina abakyala basirimu nga tulina tiimu yange y'Amerika twabagamba nti yes twateekawo kampu gyetuyita Beat for Life embira bulamu netubayigiriza okuluka embira airing bya bulago bibeera ku ngoye katuweereza tulina 2000 tuweereza containers 8 buli mwezi abakyala bakyusa kinene nnyo naye nga jabuzi netumuyigiriza
n'atwala embira n'agenda ewuwe ng'ali ku mukeeka gwe n'aziruka n'akomyawo n'afuna ssente. Abantu abo bagenze wala nnyo babiweredde abalaba ebifaananga ebyo. So zene system egamba Chinalizing ki Kampala. Olwawo kubanga tetulina kadde tugamba olwaleero bw'otunula Kampala n'ebizibu. Olwaleero ova e Kampala ova waka ku ssaawa emu n'ogenda okukola n'omala ssaawa 3 mu jjaamu. N'oba ng'okomawo n'omala ssaawa 3 mu jjaamu. N'omala kufe Kampala oba Uganda essaawa ezikolerwako ziri ssaawa 8. Omala bw'amala essaawa 6 mulamba ku lunaku ssaawa 2 zokka z'ogenda kukola tuyinza kukola tojja kugumiza empeera bwetyo. Ng'ensi gye bayita China mu bugende Beijing ekibuga ekimu kirimu emmotoka miliyoni 27 netebena jjaamu. Olwo enteekateeka ekola ki ekolebwayo. Ono Uganda yonna tulina emmotoka miliyoni 1.5. Uganda ina si Kampala. Naye n'oyita buli wamu. N'okutuuka obutuusi wano wenyini nayo tubadde tusize. So kati n'olwekyo kikindeeta leka tufune ebibuga eby'enjawulo tujje omujjuzo mu Kampala. Ng'otandikira ku bino bye baawaddeyo. No ebyo site endala ate site ogyesangenda Masaka terinaanya eki oba oyagala okulakulanya Kampala olina okuteeka bino olina okuleeta Mukono Wakiso n'Empigi. Mukono kibuga ekyojja okuteeka Mukono kijja kubeera Kawolo kulaakulanya ekyo. Bw'ogenda ku sayidi endala genda Ebombo kikulaakulanye. Ogenda mayiro 25 era okulakulanya ekibuga ekyo. Bw'ogenda mayiro 25 kulwegenda ogenda Mityana nateeka okula ekibuga ekyo. Bw'ojja ku sayidi y'e Masaka genda Empigi oteeka ekibuga ekyo. Olwo tulina Ntebe naye mayiro mmeka 25. Kakati kulaakulanye. Kakati bano abajja ne Kamonye baasi nakinaki bonna bakomeeyo. Tufune kye tuyita city services zijja abantu nga zibakola ki baleeta ekyo kye bataagalira ddala kuwulira baani abo abatakisi mbu bakomako eri ate bo tebayingira kibuga. Uganda era ensonga y'emu bwe mba nakakomawo nkomyawo Yutoda Yutoda gitraininga mwabadde mu taxi mukyuse system gene mu baasi nga muzikola ki tojja kugamba dibo tojja kikola ki nakugambye ekyasawo ya Queen tuyinza kugamba dibo nokikola ki nogiremesa nti kisoboka kukola. So genda bw'oba oyagala okusigala mu nsi genda n'enkyukakyuka. Mwaba taxi tubagamba nti yes muve mu taxi mugende mu baasi. Kyemanya nakomyewo Yutoda batandike ekintu kyabwe kwaye bakitandika si mugabo gavumenti basigale mu taxi kubanga lwa nsonga eri economically tekikola. Taxi 10 olegedde baasi emu ebikola ki esolo zikola ki okubanga ebala abantu abo ajibyo binakola nga tuli mu gavumenti nga toli ku ludda lwa gavumenti. No binasobola okukola nagambye ebintu emirundi ebiri waliwo kye tuyita politicking ne development. Nafuna ssente ezo sale mu gavumenti oliwa DP naye nateesa. Oli ku Bokati TV leero enkya Naluli. Bokati TV